So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikiriza nyo tekiriza muganda wange. Wena wajukira wonna nti Quran wakiriza kujja bulamu bw'omuntu. Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Nti mwabanga scripture babitegeera bo bajja kubitiba bino. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ngabo mukimanyi abalungi ab'ebitiibwa nti ensonga bwe zoogerwako mu kiseera kyazo zitegerekeka bulungi, ate bwe zoogerwako mu kiseera nga zimaze okubeera nga ziyitako ennaku, oluusi omuntu ategeera mu ntegeera gye yali tegedde singa zayogeddwako mu kiseera kyennyini ekituufu. Mu kiseera kino nga ndi ne baganda bange Alhaji Haruna Saazi Mabira ne muganda wange w'ekitiibwa Ali Kirima, njagadde twogere ku nsonga zino kubanga ze ziri mu ssaaha y'obusiraamu mu ggwanga erya Uganda. Abasiraamu 9 abasingisiddwa omusango ogw'okutta omukyala ayitibwa Susan Magara. Omusango guno kweguli ku mitimbagano era abadde bagoberera nze ng'omuwalimu njagadde okukola obuvunaanyizibwa obw'okulungamya omusiraamu ku nsonga enkulu ezifaanaganako bwe ziti mu kiseera kyazo. Abange ensonga omuntu gyatuukizaako obwongo ebintu bwe biti nga bibaddewo, kwebuuza kibuuzo nti ddala ebintu bino nga bwe tubiraba nga bwe byeyolese kungulu, ddala bwe bityo bwe biri munda, ddala baganda baffe bano abasajja 8 n'omukyalo ono, abavubuka bano abato b'otunuulira n'owulira nga ojjula okufa ennaku mu myaka gye balimu, ddala basitukira mu kikolobero ekinene kifaanaganako bwe kiti ne bakikola, oba waliwo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yemanyidde ku nsonga eno. Ensinga bw'eriddate ffenna nga bwe tugimanyi nti bingi ebirina kungulu nga kwawukana ne munda, tewali alina kyasobola kulayirirako nti ddala nga bwe tubiraba bwe bityo bwe biri, wadde okubeera nti waliwo ayinza okulayira nti si bwe bityo bwe biri, okuggyako yo Allah subhanahu wa ta'ala gwayinza okuba nga alina irimu ey'enjawulo gyamulaze ku nsonga egenda mu maaso. Naye ffe abali ewala n'ensonga, abagirabira mu mitimbagano, abagirabira mu mawulire, byonna bisoboka. Wabula nze njagadde njogereko mu mbeera nti singa kibeera nga ddala zahiruhu haqiqatuhu, singa kibeera nga ddala ensonga eno nga bwe yeeyolese ddala nga bwetyo bweri, ng'era bwe tugambye nti kisobokera ddala abaffe abasiraamu, kiki kye tugwana okuyiga mu nsonga eno ebaddewo. Tugambye nti singa kibeera nga ddala ekyeyolefu kyekyo kyennyini ekyaliwo, ti abavubuka bano baakwata omukyalo oyo ne bamukidinapinga, ne basaba ransom, n'okumutta ne bamutta, ne babasalira nga bwe twabirabye. Ddala bwe kibeera nga bwe kityo kungulu nga bwe kifaanana nga ye reality yennyini eriwo, biki bye tugwana okuyiga nga abasiraamu? Okusookera ddala dakika ntono nnyo emabega mbadde wano ndaba okulungamya kwa sheekh waffe ow'ekitiibwa hafidhahullah Sheikh Abdurrahmani Mukisa. Nsaba Allah amukuume ebbanga lyonna, amukuumire umma y'obusiraamu, amunywereze ku bulungi obwe tumumanyiddeko era ku bwo kwaba amutwalira. Mu bigambo byayogedde, alina ekigambo kyayogedde ne kinkwatako nnyo, subhanallah. Agambye nti mu mwaka gwa 2001 Osama bin Laden n'abantu be ng'era bwe kyogerwa, kubanga bingi nnyo nga bwe tugambye nga birina kungulu nga munda walala, ate era bingi nnyo nga kungulu kwabyo era ddala bwe bityo bwe biri. Kati Allah yasinga okumanya kyova wabayo olunaku luli Allah lwenga nti yawma tubila sarair, olunaku Allah lwalijjayo ebyekwese byonna ne bidda kungulu. Kakati Sheikh agambye nti
bwe yalabanga amawulire gazze nti Osama Al-Qaeda egenze mu America ekubye ebizimbe abantu 3,000 bafudde, Sheikh agambye nadda mutima gwagaana n'ensira obweninga naye obusiraamu bukkiriza okubira nti ennyonyi zisituka ne zigenda ne zirumba eggwanga ne zigenda mu commercial buildings, towers ezirimu abantu ba bulijjo, si military posts, si nti bifo bya abantu ba bulijjo ne zikuba abantu abo abantu 3,000 ne bafiiramu, mulimu abakyala, abaana, abasuubuzi abazikulwabwe, abakimaali ne tokomoka. Tatule bitu bya busiraamu. Laba fitra salima, laba obubumbu obulamu. Bwasindika sheekh okuwuliranga waliwo ekitali kituufu, omutima ne kugaana nga bwagambye. Aga nengenda nengati nedda kantu ne ku bitabo by'abawulama ensonga eno bajogerako ki? Ensonga eno bajogerako ki? Aga nagenda okutunula mu bitabo by'abawulama nga bawulama bonna bavumirira enkola efaanaganako bwetyo. N'agamba okuva olwo nentandikirawo okuvumirira ebikolwa bya Osama ibn Laden. Eyo tawfiqi min Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiqi ya Allah eri Sheikh Abdurrahman ku nsonga. Lwaki ensonga eno enkutteko nnyo? Subhanallah, ensonga eno yabaawo nali mbarara nga gye mpangaalira nga mpanga ne mukulu wange Sheikh Yusufu Sulaimani Nsoboga, Allah mukuume amwe enkomerero ennungi. Ensonga bwegwawo nafuluma ne musinga ne mubijja ne mukola Sheikh naye kweri obusiraamu yali asomye ku busiraamu nali muvubuka muto nga yabusomyeko nga Sheikh kweri obusiraamu bukkiriza okubeera nti no abantu bagenda ne balumba abantu ba bulijjo ne babatta mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kyenjagadde wano nti omutima gwagaana gwawulira nti tegwatebenkera na kintu ekyo. Limaadha? Lianna al-islaama, kubanga obusiraamu diinu fitra, diini ya buki? Diini ya bubumbwa. Obubumbwa obulamu bugaana ekintu ekibi. Kanzirusa akatambi mu maaso. Omwaka gwali gwa 2005 olwayise emyaka 4 nzije Yaman okusoma. Najja nyinamu kubanga saafuna kulunganizibwa Sheikh Abdurrahman nga bwe mbulidde ebigambo biguffika Allah yamuwa ekyengera nti yasobola okwetunulira mu bitabo ye nga ye n'ategeera nti wano waliwo ensobi. Naye nze nasigala nali ku jahal, sinnategeera busiraamu. Nentambula bwe ntuuka e Yamani nsanga bamashayikh basomesa, mpulira bavumirira ebikolwa bya Al-Qaeda. Tulisa bomu wano, tulisa tibunkenke, ennyonyi simanya embassy, simanya kuba bomu wano, simanya kugenda bwetu kulumba bizimbe biki nga bavumirira. Jukira kaali kaseera ako mukajjukira yali piiki ya ebikolwa bya Al-Qaeda. Kakati mutima ne gugana bano musajja finga tulaba Al-Qaeda basajja ba mujahiduna, abasajja taso obusiraamu, abasajja kiki ekigenda mu maaso. Naye olunaku lumu tuba tudde mu Daahi, omusomesa waffe hafidhahullah Abdul Hafidh Al-Amiri asomesa. Yabuuza kibuuzo kati bannange akhbiruni, mumbuulire bisidiqin, mumbuulire singa ennamba y'abasiraamu 4-5 balumba eggwanga mu mawanga agatali g'abasiraamu ne batta abantu 3,000, eggwanga eryo n'amaanyi gaalyo ne lisituka ne lulumba eggwanga erivaamu abantu bano ne litta obukadde n'obukadde bw'abasiraamu, entindo ne zikubwa, amasomero goonooneka, abakyala, abaana, abamanyi. Nga bw'omanyi enneeyisa y'abo abataagala tawhiidi, abataagala ddiini ya Allah bwe beeyisa nga batuuse kubakkiriza, nga batuuse kubakkiriza beekola ekigenyi ng'enjogera bw'eri. Yagati as'alukum billah, obusiraamu bwe bubenefitinga mu ekyo oba omulabe waabwo yabeera afunye mu ekyo. Obusiraamu bwe babufunyeemu mu ekyo oba bali babeera bafunyeemu mu ekyo. Eggwanga ne lidda emabega emyaka nga 5 ng'amawanga ag'abalabe gagenda mu maaso, gadduka genda mu maaso, nga lino bwe lidda ludda wa? Bwe lidda emabega. Era awo nnyini mu daruso eyo Allah subhanahu wa ta'ala mwe yasharahira omutima ngati subhanallah, ansirikiriya lianna al-islaama la yuqimu al-jihaada illa litahqiiqi al-masaalih.
obusiraamu tebuteekawo jihadi abathan kyabatu ube kubitala bakuli batya ndi busiraamu bwagala kola ku musayi gw'abantu. Jihadi entuufu evaamu bibala bituufu. Jihadi entuufu evaamu results nnungi. Jihadi entuufu obusiraamu ebutwala mu maaso. Kintu kyonna kyolaba bino ebikolebwa ebiri mu nsi eno chaotic militance. Bano ba Boko Haram, bano ba ADF, bano simanya babi kyabafaanaganako bwe bati abo eyo chaotic militance tebanko jihad. Lidhalik nolwekyo la takadu tajid illa silbiyat min nataij. Obula kubako toyinayo koyinza kusonga ko mu positive results eziba mu gundi ekyo. Wallahi la takadu tajid illa alwailat wan nadamat. Buli omwesimbu atunuulira ebibiina bino, atunuulira embeera efaanaganako bweti, talaba okujjako okwejjusa, okujjako emiranga, okujjako okukosebwa, okujjako okunafuwa okuva mu bintu bino. Talina kalungi kabirabamu. Kusiŋŋaana amakomera gajjuddemu bashababu, abaana ba umma bajjudde mu makomera bali eyo, baleka bakyala baabwe ebweru. Yali yakamuwasa yawaniridde ku ddiini ye. Olugira bwati abamu nobasiŋŋaana nga eddiini bagiviirako ddala baga nti oyo taata we mujahidu yamuleka wa myaka ebiri. Taata we mujahidu amaze emyaka 25 mu kkomera. Mujahidu nga mutabani wasibye enviiri, mutabani wakoze ki asibye enviiri, tavudde ku chance esomesebwa ku busiraamu. Ninga bw'omubuuza mu kkomera nti hal haqaqta shay'an, oyinako nna n'omwaka zina, oyinako nna kye watuukako ku ekyo kye wakola, nga talina. N'olwekyo ensonga zino tuziwulirize bannange nkulu nnyo, tuzijje mu musango guno ku baganda baffe bano. Buli muntu abatunuulira bw'ati awulira obulumi obuyitirivu, si bo bokka n'aballa abangi abali mu makomera. Bannange waliwo ekintu abasiraamu kibateekeddwa okuzuukukira. Ensonga esooka gye tuyiga wano, bashabaabu afaanako bwe batyo tebasobola kujjuzibwa ne batebenkera nti okukola ebintu ebifaanaganako bwe bityo gyekiri era kya mu ddiini era bakifunamu obulungi, okujjako nga waliwo abakoowooze ababi abali ku manahaji ey'ekikhawariji embi ababawundira ebintu ebifaanaganako bwe bityo ne babirowooleza bulungi, ne bamanyira ddala nti okuwona kwabwe kuli mu kukola bintu bifaanaganako bwe bityo, ne bayingira ebintu ebifaananako bwe bityo. Olwaleero singa obuuza abantu abo ababeera bayingiza afukaari zino mu bavubuka bano nti muyinza bayamba mutya, kubanga babavubuka bwe bawakazinda muli ku kikulu embeera eno gye muliko, ojja basiŋŋaana nga bali mu kwejjusa, bali mu bulumi, bazadde bali mu kaaba, maziga bakaaba, baganda be bannyinaabwe, bakwano baabwe bali mu bulumi obuyitirivu nga balaba abaana feeti yaabwe efaananya bwetyo. Waliwo basalidde akalabba, waliwo bonna ku mbeera efaanako bwetyo. Naye aina almuhayijuun, abo abakumamu omuliro, abawundira, abalaga nti jihadi yaki. Omusiŋŋaana ali South Africa, omusiŋŋaana ali UK, omusiŋŋaana ali mu America, omusiŋŋaana ali mu ggwanga lyonna mu mawanga, ali Dubai, omusiŋŋaana ali Nairobi. Obasiŋŋaana abamu bali mu ggwanga nga mwebali, bali ku mikutu ebaja WhatsApp oba whatever. Bamaseeka bonna abasomesa ebintu bebaga nti bikyamu bebasiibako nga bavuma emisana n'ekiro nga balaga nti kizibu ky'obusiraamu bannanfuusi whatever. Olwaleero ogenda obatunuulira nga bali comfortable mu maka gaabwe n'abaana baabwe ne bakyala baabwe mu mawanga gye bali, ng'abaana abato abavubuka babatadde mu kigambo. Allah yamanyi obulamu bwe balimu olwaleero. Allah yamanyi okufule babakwatako bwe bati ne badda mu ngalo zaabwe kiki bayiseemu okutuuka olwaleero lwe bawunzise nga babasalidde ate okubawanika ku kalabba. Kitegereka? N'olwekyo bannange ebintu bifaanaganako bwe bityo, omusiraamu agwana okuteekayo ebirowoozo, yeebuze nti abaffe kino kya mu ddiini. Omukyala ali makubo ge adda mu maka ge, n'omukwata n'omutwala n'owunzikanga n'okumutta omusse, kino kya mu ddiini. Bweba jihadi efaananako bweti, oyise mu kawaayiro kyo giyita jihadi, mulimu gwa ddiini baguyita batya ogwo mu busiraamu. Omu kwabo kuliko omukyala mugumu nnyo,
ngoyo mulaba olwali kati akatandike ka trending buli wamu wonna nga yogera ebigambo ebikawe ebiyitirivu ng'alaga nti ekyo ekikolwa kye baakola busiraamu bwennyini obutali ku question mark era Qur'ani era nga mudde ebyo bwabitaputa. Okutta Susan kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe mwali mutidde nti ebbanga mwali muludde ne Susan yali amaze okubategera amaloboozi obba mayo mufaanana ako kawairo mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumutagende ku family ye. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. Nenga busiraamu ki? Bamubuuza aya eruddawo nti babitegeera. Tali kuba tategeera bano babitegeera. So the Quran allows taking someone's life. It does. Okay. Quran ikkiriza nnyo tegeeza muganda wange. Olina wajjukira wonna nti Quran wekkiriza kujja obulamu bw'omuntu. Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Nti obanga scripture babitegeera bo bajja babitegeera. Nenga aya yekenye tagimanyi teriyo mumanya yogera kigambo kifaananako bwe kityo naye olw'okuba yalowooleza bulungi abakowooza ababi n'alowooza nti bo teboogera bye boogera okujjako bo balina aya kyategeeza muli munda babitegeera ontegedde bulungi ayina bye yalowooleza obulungi mu abo ababuze aboogera ebigambo bifaanako bwe bityo yenamanyizi simanyi bumanya naye bo bano bye boogera tebayinza boogedde nga tebayina aya geno kakkana ne bajjawo obulamu bw'omukyala ne bateeka obusiraamu mu kifaananyi ekisinga ddala okubeera ekibi. Message eri wano ayuha shabab abange mu abavubuka ba umma ihdharu du'ata su'i bannange mwewala abakooza ababakoola nga wabazza eri entegera y'eddiini embi. Mwewala omuntu yenna gw'owulira nga agamba Saudi Arabia bakafiiri abamanyi bakafiiri gundi ensingo yengedde gundi nga talinafa obusamu tebujja kutereera awo badduaati abatambuza ddaawa yaabwe mu ttooni efaanaganako bweti. Wallahi mubeewale mumanye nti kye bayita jihaadi mu busiraamu si chaos muntu kwekola mu bulimu kubanga gwe muli ofunye feeling egamba nti nyina obuzira obusobola okukwata ejjambiya oba obusobola okukwata ekyokulwanyisa obusobola okukola mbolo ye jihaadi nedda. Jihaadi nga bwe tuvudde mabega nga twogera eteekulwamu emiteeko ebiri, jihaadu dafa ne jihaadu talab. Jihaadu dafa ye jihaadi y'okwerwanako. Abasiraamu bwe balumbibwa bakkirizibwa okwerwanako oba banafu oba b'amaanyi. Bwe balumbibwa bakkirizibwa okwerwanako oba banafu oba b'amaanyi. Kitegereka. Ate mu ngeri y'emu waliwo omuteeko ogwokubiri gwe guyitibwa jihaad at-talab. Jihaadi y'okubeera nti abasiraamu be basazeewo okusaasaanya eddiini ya Allah n'okukoma ku shiriki gye bayita jihaadu at-talab. Eyo tekolebwa illa sultaan. Teryagiyimiriramo illa sultaan okuggyako omukulembeze. Bwe tugamba omukulembeze tetutegeeza mufuti, tetutegeeza amiru umma, tetutegeeza amiru dawula, tetutegeeza amiri yenna oba mufuti yenna kubanga abo si basalaatiin. Kye bayita sultaan kiva mu sulta. Sulta bwe buyinza n'amaanyi nga ne kye bayita obuyinza n'amaanyi kwe kubeera nga ebitongole ebikuumaddembe bipenga legensi gy'oli. Poliisi ewulira ye, amagye gawulira ye, yaani ng'asobola okweŋŋanga ebinaddirira. Bw'alagira nti kino kikolebwe asobola okweŋŋanga ebinaddirira. Teri agenda mu questioninga order from above. Kitegereka. Kitegeeza nti abakulembeze b'amawanga ag'obusiraamu aba basalaatiini ab'amaanyi be bokka abasobola okusanctioninga jihaadi talab nga batunudde embeera ne balaba kino ne balaba kino bati amaslaha gali mu kubeera nga kino kikolebwa. Eyo ye jihaadi omuteeko ogwokubiri. Munnange tetuyinaayo muteeko gwa kusatu. Muganda wange omulungi ampuliriza, tetulinayo muteeko gwa kumeka gwa kusatu gwe guliwa.
gwe enough is enough. Na ekimala kimala. Ogwo omuteeko tetugulina. Kangu nnyonnyole gutegerekeke bulungi kubanga abantu bangi bagwa mu nsobi nga bawulira bano badduati sui abakooza bataategeera busiraamu abo ababi ba khawarij balaga omuntu nti agenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah lwaki yafa obusiraamu bunafu. Kitegerekese balaga bashababu nti mwebyo babeere ku duniya nga bakimanyi nti omwoyo wegubaviiramu Allah agenda babuuza lwaki obusiraamu bwali bunafu. Kitegerekese kakati ne babateeka mu mbeera egamba nti Allah ababanja okwekolamu omulimu balwane eddiini edderuddawa eddiini edde waggulu. Ogwo omuteeko si sultan nti nno ayimirizawo jihadi at-talab ate si kubeera nti obusiraamu bulumbiddwa nti bayimirizawo jihad ad-dafa. Wabula olabye otya nange mu butuufu 5 7 10 nga byekolamu omulimu. Okitegedde kebayita akambayaaya chaotic militance okubeera nga ogire kuuti ekyalugundi tikimuna kikyayitika bayeewo amajaawo waliwo abantu abalabiseewo baabo ate wayita mmeka nga babazinzeeko dda nga bali ku mpingo nga bali mu makomera tebitera kubandaala nga bali mu makomera kyo kyange efa nga babayisa mu bintu omanye Allah yakola omwana Adamu nga betwagenda emabega ti omuntu ebbanga lyamala nga shar tennamubashara ng'ekibambulira tekinnamutuukako tasobola kusiriikira ku gravity yaakyo okutuusa gimutuuseeko. Wano nga baga tugende tuyikalakaasa enaafu ebifaanako ebyo ng'okyalina teete obwongo tebukulaga nti olabanga ebintu byabali emitawana gyakutuuka kubali ebintu byangu naye Allah nga bakusazeeko bwe bati mu nsonda y'edduuka mukakuubo salasini ali ne bakusalako kakati olukunyweza bwe bati ensinga ekyuka espinninga bweti nekukyukira ebiddirira okuvaawo bikyusa obulamu bwo wallahi bisobola okubukyusa forever notaddamu kutambula ngaabale batambula notaddamu kulaba ngaabale bwe balaba notaddamu kubeera musajja ngaabasajja bwe bali mu nsi notaddamu ebyo mbyogedde bw'obanga osigaddewo ng'oli mulamu naye nga mwana wattu ng'embeera tennatuukawo totegeerera ddala buzito bwayo kano nga bagamba nti tugire olabanga ebyangu naye okukukwata yaate okukukwata ne bakuteekako lebo nti obadde oyeekera nam kati ogenda okutuuka eyo okuze amagezi gajjudde emyaka 3 2 3 oli mu kkomera ng'ojjukire bakukwata ng'eri emyaka 17 18 n'ojjukira obuto bwe waliko n'olabanga ddala mu butuufu wagwa mu mikono emikyamu ne gikuluŋŋamya bubi. Kitegeese bulungi eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri ab'ebitiibwa kwe kubeera nti nno abuwalimu balina omulimu gw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala babeere beesimbu eri umma eno babeere nga boogera bye bateekeddwa okwogera okugamba abavubuka ku nsonga eno ey'obukhawariji baleke gitwala ng'ensonga eryawo eri so sensitive ensonga la bamanye nti nga bwe bavunaanyizibwako kugaana abantu obwenzi bavunaanyizibwako kugaana abantu obukhawariji bali obukhawariji kinene kubanga bida kuzula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala bamanye nti buli muwalimu ayina obuvunaanyizibwa ku ekyo. Oyinza okubeera nti nno toyogedde nti gundi oba abantu gundi ne at least somesa manhaji n'abantu bagitegeere bulungi bamanye nti wano ekkubo lino kyamu n'abantu abalitambulirako bantu bakyamu amma okuddaawo ensonga ezitakukwegendereza manye ensonga ezo buzibu ky'obusinga amakomera kubeera gakubyeko bashababu ba umma abantu bameka abeeraawo nga talowooza nti nno ekintu ekyo kyaganye okuyimirira n'akyogerako kigenda kujja kimulye nga very innocent wallahi nga very innocent. Nze nyongera okwogera ku muganda wange Sheikh Habib Marjan nawangala naye ebbanga mumanyi Allah yasinga okumanya ebyekwesa emitima gy'abaddu be naye omusajja ali ku sunna gwe nawangala naye ng'akyawa ebikolwa by'abakhawarij olukyawa
olwaleero ali ku musango nti alimu abo abaali baagala okuttaani ani ono minisita major General Katumba Wamala olwaleero namulabye nga mulese mukaguli naye omusajja gwe neemanyidde nti ebintu ebyo ebbanga lyonna linnawangaala naye wallahi ng'abivumirira nga kyenyume kyabyo naye olw'okuba manahaja eno abantu baganye okuvaayo bukolokolo bagivumirire abajogerako basaakaaza obulago ogenda okukakkana nga kimutwaliddemu min haithu la yashur nga kimutwaliddemu nolwekyo ate ne bavaayo balina embavu ezivaayo okuvumirira ate abajogerako ezo embavu ate mwana tubazirina kakati munomuleetera obuzibu lwaki yayogera ebituleetera okuzzayo obubiibwe lwaki teekayo ebirowoozo muganda osobola okumutuusa ku bizibu lwaki ayogera ebitukaka okunnyonnyola nti ebigambo byayogera bikyamu era bigambo bya kikhawariji era entegera ya kikhawariji ayogeddwako abuuliriddwa tubadde naye tumugambye buli kimu kyonna bwe tuvayo tugadde ono byayogera entegeera eno ya kikhawariji omuddu ono mumwewale yegesebwa n'entegeera y'ekikhawariji ate ogenda okuwulira nga bavaayo abakola batya sijja kiyita kuŋŋaŋala tukire tutya kwegamba nga wavaayo abeesimbu nga bavaayo kati awo nga baleeta obwesimbu obuli mu kulowooza kw'onoomu ne batalowooza ku baana b'abantu abagweredde mu makomera olw'entegeera y'ono bal aswa min dhalik ekivundu okusingakaawo kwe kumumakkana mu ddaawa naga nti ono ye mukulu wa ddaawa abeera tyo omukulu wa ddaawa nga yeetissa amadhahabu agaleetedde umma alwailat umma ebiwoobe byerimu nga biyitidde ku madhahabu agafaanako bwe gatyo n'akwatibwa n'ateekwa mu kifo ekiri very sensitive ddaawa eyo vulmu oba bulyazaamaanyi eyo ghish kakati okubeera nti nno ojja kubeera byombiriri obukhawariji atolinga nga abuvumirira ate busaidi endala olinga abubudamya ekyo ekiddedde kirina okuva mu umma mu umma ebere kiriya eryazaamaanyizibwe nga ddala mu butuufu omuntu alaba ti bali mu kulyazaamaanyizibwa so si kubeera nga owaye tomanya boga buli ekibeerawo kirekawo wange tomanya lwaki kubanga ekiddedde mwekiri mu umma mwekiri mu umma olwaleero abantu batunuulidde abavubuka bano babaleese nga bambadde amakanzu bonna bambadde amakanzu n'obukofiira obweru kati omu yakoze comment mukutu gwe nabaddeko n'agamba nti bano babayodde ku musalla gwa Idi nga mutuufu abantu abambadde bena kubanga babajja ku musalla gwaki musalla gwa Idi oyinza n'okutabajjaayo nga bonna bambadde bwe batyo si bwe kiri naye abasiraamu ne bagamba era nga narrative abantu kibaliko kiboogera aga nti olaba akumanya abantu bano bakyawa obusiraamu olaba engeri gye babaleesemu nga babambaza bwe bati owange ekyo nakyo weetaaga kukikunnyonnyola gwe tosobola kukyennyonnyola nti singa baali babwagala baali badde basiraamu tebatwagala kakati amagezi ne gatugamba nti abantu bano abatatwagala ate abatusinga amaanyi n'olwekyo solution y'okuwona kwaffe kuba kyokooza bwekito bwe kiri bwote bwokiraba bw'omanya nti omuntu takwagala ate ng'akusinga amaanyi amagezi amalamu gakwewala kumukyokooza kati ffe abasiraamu bwe tuba tukakasa ti ddala abantu abo tebatwagala ate nga be balina obuyinza amagezi amatuufu gatugaana kubakyokooza ne tutambulira ku mbeera etwewaza okubeera nga tutuusibwako obulyazaamaanya okuva gye bali kibi nnyo omulyazaamaanya okutuusaako obulabi nga negiwandiddukidde wa allahu naye osanga wako akunenyeza butereevu ngero onenyezebwa kibi nnyo alinga bwagambye okubeera ng'olyazaamaanyizibwa ate nga negiwaliddukidde okufuna obwesimbu ng'ogenda kunenyezebwa
Era hatta ne mu mbeera zaffe ng'abantu ali bwekito bwe kiri omusajja singa olaba omusajja lugojami nga bwe tumuyita mu Luganda lusonjoggo nyama yaalwo nga yeerippa ku yeewanika ku musajja kirimaanyi kanywa musaayi naam buli mutu kati kubadde ki nsoozezza oba okusoozeza muviire ago ge magezi amaki wanyi zoli yampandulira mu lusawo ku paaka ne mutunuulira mu maaso nga naye omusajja ono ate naye nga mugumu ne mmanya nti kati alinze nzizeeko oba musirikale oba kine nenzikiza nga ndi munafu n'entambula owonye ekyo tuludde nga tukyogera nti okwemanya obunafu gaba maanyi wangi okwemanya obunafu gaba maanyi va ku bana abakubemba omma mugiredde munafu okwemanya obunafu gaba maanyi. Mu duruusu zino ze tutambulamu eza Fatihur Rahmani twali mu kyalo eyo omusajja mukulu eyali atukyazizza bamunnyonnyola bakhawariji nga bolaba Usaama nga tabitegeera naye ndaba nga baseeka bakozesa amafuta mangi ne mugaa nti ne wamma olaba otya konvoyi ey'omunene ng'eyitawo wano nenkwata ettaffaali nengenda ndikubomu omusirikale zonna ne ziyimirira zonna nga bwe zibeera 50 ne zikwata kibooko ne zikuba ekyalo kyonna abakadde abato ab'embuto abaffe mba muzira ekyalo ekyo kigamba nti ekyalo kino tulinako omuzira waffe yakuba omusirikale konvoyi ya muzeeyi baba bakyayogera bonna bakukyawa ono yatuleetera emitawaana bonna bamukyawa kitegereka kakati ffe abasiraamu ate obwongo waffe bugwana kubeera nga buli waggulu nnyo kusinga kaawo omuntu gwe tulabanga atufuukira atusombera emitawaana mu umma ffe tulina okukulembera tetulinda ate bali baveeri babeere nga be balabye omutawaana ffe nga tubadde tetugulaba ffe tulina bagenda okujja bagati ffenna kimanyiddwa bulungi ffe bujjo tumuvumirira tetulinda ate bo babeere nga be bakulaze nti wano waliwo omutawaana wano waliwo ensobi nedda ffe ffennyini abasalafu nokubanga twavaayo tuvumire bakhawariji abo baleke kubeera nga bojja nti gavumenti yetubuulira nti n'abantu bano si batuufu ffe eddiini yaffe tulagadde nti si batuufu ne gavumenti weeri teriiwo tulina okubavumirira bakhawariji ne tubeera nga tuli ku lyato eyo mu nnyanja wakati ng'emmeeri eyo eriko bakhawariji tubavumirira yonna gye bakola batya gye bali tubavumirira kubanga ffe okuvumirira kwaffe bakhawariji kuvumirira kwa ddiini ate yo gavumenti erwanyisa bakhawariji mu ngeri ya kukuuma ntebe yaayo bibiri byanjawulo yo gavumenti teyagala shiriki ku ntebe yaayo ate ffe tukuuma ntegera ya busiraamu ntuufu gwe mulamwa gwaffe tino gye twetaaga ku ntebe zaabwe tino gye twetaaga bitibwa byabwe wabula eno ddiini bannange nabbi waffe teyasomesa bwati busiraamu basahaba tebabutegera bwe bati abamanyi b'obusiraamu tebabitegeera bwe bati mwewale okwegunjizamu entegeera eyeeyawulidde eyo yabamatiza nti abamanyi b'obusiraamu babi bannanfuusi kizibu kya umma waagala naye ekitali ekyo bw'obukyayi mu kifuba buli muntu yenna atali musiraamu alina obukyayi kuki tulina obukyayi ku busiraamu kaakati bwafuna ka chance nti ddala abakoze ekintu kino basiraamu naam aba ayagala abalabise si enjogera eriwo olwaleero ayagala abalabise bannaye muyinza okugamba nti nno abantu bano tubagire bannange mwabagamba nti nno twagala kuleeta ntalo z'amadiini mwabagamba nti bannange kati baabo nga batandika okusoma abantu bano omwenda mwe muli gundi negundi amanya gonna gakisiraamu nga n'amakanzu ga buli kimu tayibu kati nga bw'okitegedde nti obusiraamu tebabwagala n'olwekyo tebayinza kubeera nga tebeeyambisa kakisaako kukola ekyo gw'omusiraamu ekyo kyo kyakwekandagga ku ekyo oba kyakubeera ng'otwala obuvunaanyizibwa gwe nga gwe manye nti abange naffe bulijjo kino kye tubagamba bano kyebagenderera mu kino kugamba republic ya Uganda basitizen ba republic ya Uganda bannange bujjo tubagamba nti waliwo omutawaana okitegedde kakati nammwe baduatu khair mwabakulembeza abali ku bulungi nammwe nga muvaayo nti
bannange kino naffe bulijjo kyetukola tutya kyetubagamba nti enkola efaanaganako bweti nkyamu ebirowoozo ebifaanako bwebiti bikyamu abantu bali ku manhaji bweti bali ku manhaji nkyamu ng'ogamba abasiraamu banno byogamba abasiraamu banno tulowooza nti nno omulala tabiwulira tabikola atya basiraamu banno ne bongera okutegeera nti mu butuufu baganda baffe bulijjo ekigambo kye batugamba nti waliwo omutawaana ddala ddala mutuufu batuufu omutawaana weeguli eno manhaji nkyamu tuwangalira mu ggwanga nga tuwangana abantu abatali baki basiraamu. Allah natuga la yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Eyi aya tufuka ku bantu abo Allah tabagana kwabo abatabalwanyisiza mu dini abatabafumiza mu mayumba gamu an tabarruhum kubayisa obulungi nokubeera abenkanya gye bali wa tuqsitu ilayhim. Allah batu byatugamba tukirabako ffena n'amaaso gaffe nti gwe omusiraamu obeeraawo nobeera gwena neibawo awo ani muzeyi Danieri ne mukyala waani Imerida bali awo ku saidi ya wali olinawo Jirido ne mukyala we Maria wali olinawo Farasco. Amazima nga ennyumba yo ng'omusiraamu ngeri wakati awo nga bwolumbi bw'ababbi bw'okuba enduulu bebakola batya wallahi bajjira ddala bw'ofiirwa bajja ne babeerawo bw'oba olina gy'ogenza omwana ogwo omubalekera n'omusinga nange ali seefu nga n'ekyemisana baamuwadde kiteeka bulungi. Twogera ku ekyo ekiriwo mu nsi olwaleero. Amazima singa omuntu ava eri n'akwata Farasiko oyo n'omusinga nti yamututte n'amusalako omutwe nti yamusazeko lwa ddiini ng'agamba nti ekyo ddiini yamulagidde okukikola n'akwata Farasiko oyo afaananako bw'atyo lam yuqatilukum fi ddiin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah yatugamba an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah tabagaana kubayisa bulungi n'okubeera abenkanya bakola batya gye bali. Allah kyatulagira ku bantu afaananako bwe batyo. Munnaye ng'okwata omukyala ali ku makubo ge ng'omutwala ng'omutta emitawaana nga gibeerawo yani obusiraamu tebutulagira kutambuza bintu mu ntambuza efaanaganako bwetyo. Tutegeere eddiini bannange tubeere abasiraamu tutegeere eddiini. Bwe tutakola ekyo tugenda kubeera nga tukosa mu linnya lyaki mu linnya lya ddiini. N'olwekyo ab'ebitiibwa nga mmaliriza ensonga zino tuzeetegereze bulungi. Ekisookera ddala ekyo ekikolwa ddala ddala bwe kibeeranga nga ddala bwe kyalagiddwa nga bwekiti bwe kyali nti abantu obaakola ekintu ekyo mumanye nti obusiraamu buli bunaayira nnyo n'ekikolwa abavubuka abo kye baakola. Ensonga ey'okubiri obubi n'obulabe bw'okuwuliriza baduat ababuze bwe buvaako abantu abafaanako bwe batyo okubeera nga basobola okwebagala ebintu ebinene ebifaanako bwe bityo. Walabye omukyalo obuvumu bw'ayogeza ng'olaba nti nno enjiri y'ekikhawariji yamunoga yamunoga n'emutuukya ddala mu busomyo nga olaba ti alinga agamba nti kyonna kimwagala okukola mu kikola nze ndina Allah wange ng'olulimi lwe lulinga ng'olwogera ekyo nti kyonna kimwagala okukola mu kikole nze ndinaani seefiirayo. Kati obuvumu obwo buva kubeera nti omuntu awadde nnyo amatu abantu abakyamu ne bamulagira ddala nti wano we wali ddiiru y'ejjana wafaanako bwe watyo. Era ensonga lwaki nti omuntu asobola n'okutuuka ku ddaala nti asobola okwesiba ekintu ekitulika ng'akimanyidde ddala bulungi nti omwoyo gwe tegugenda kudda n'akyesiba n'agenda n'akola atya. Lwaki yawa amatu ge abantu abakyamu. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Oba kutuula n'abaulama oba kutuula n'abantu balongoofu baligambye Allah yagamba wala taqtulu anfusakum temwetta inna Allaha kana bikum rahima. Mazima ddala Allah musaasije muli sigenda weesibe mugende otte naawe obeerenga lwenna osensebuse obulere olowooze nti munnange oli ku ddiini. Eyo si ddiini. Bakumatizza ebintu ebikyamu n'obirooleza bulungi n'olwekyo okuwuliriza badduati abakyamu. Ensonga ey'okusatu bannange ensonga gundi tasomwako nsonga ya mu ddiini. Nsonga ya mu ddiini ne bagundi tasomwako mu abo be tusongako be bantu abalina mentality y'ekikhawariji.
kasita omuntu amanyibwa nti alina mentalite y'ekikhawarij labula abasiraamu oyo gundi mumwewale. Masiri bwemanya nti gundi alina mentalite y'ekikhawarij temumukwasa muzindaalo. Ekitongole kya Daawa emanya nti gundi alinamu mentalite y'ekikhawarij temumumakkana mu basiraamu wadde okutoola salaamu. Limaadha? Kubanga ekyo ekimbe asobolera ddala bulungi okukisiga mu baana okakkana ng'aguza emyoyo gyabwe, okakkana ng'azikiriza edduniya yaabwe n'akhira yaabwe. So nga akibawundidde mu kifaananyi nti bali mu kuwona okw'ekika ekyawaggulu. Ekisembayo bannange badduaat okukola obuvunaanyizibwa bwaffe mu kulabula umma obubi bw'obukhawarij. Ebintu tubijje mu feelings, tubeere beesimbu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Leke gati gundi mukwano gwaffe tubadde naye nnyo kuba ekitufuula abasalafu kuyimirira na haqq wonna weebeera eri. So si kuba gundi tuludde nnyo naye mbuulu kitegeeza ki? Tukuba gundi tuludde naye nnyo. La, bwe mulabamu embeera ezo mubeere nga muteeka wala annyonnyolwe. Bw'atereera adde, bw'agaana mumusembezeeyo bunaayira mutaase umma. Omwoyo ogumu si gwe gw'ekitalo ennyo ku myoyo emingi asobola okukola ki? Yasobola okubeera nga azikiriza. Bannange obukhawarij ebimu ku bibala byabwo byebyo bye mwalabyeko n'ebirala ebifaanana. Kulaba buno obwana bwe mulaba videos ne zijja ng'obwana bukutte abantu babasibye babasalako emitwe. Ebintu byonna ebifaanaganako bwe bityo ebyo byonna biri mu bukhawarij. Bwe muteekeddwa okubeera nga mwewala n'okubeera nga mumanya nti ebyo ebikola bye muwulira ebyo baateze bbamu wano baateze buli baatulisiza wano baakubye embase baakoze bati ebyo byonna bikolwa by'abakhawarij. Abasajja bateekeddwa okubeera nga bavumirira basobole okubeera nga bakuuma emisaayi gy'abasiraamu. Wafaqa Allahu al-jamii lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.